Kanso tukwaniriza ku TV ez'enjawulo nange nsanyusa balabako tubadde tusaba obuze ku bakulaba tutandikira abatulaba mbalamusizaako nnyo kandowooze nti mukyapa bannange ensi eno yakulafuubana ne bwe kibanga abafuga tabafuga mu ngeri gye mwagala era mulina okusigala nga mutetenkanya kulaba nti mubaawo n'ekyo kye mufunye ekibeezaawo abantu bammwe tewali mulala alina buvunaanyizibwa bwo okuggyako ggwe ensi eno yakulafuuba nago ge mazima buli alinako ayagala okufuna nga kansonga oteekwa okuba nga okoze naye weebuuzeemu abaana bo bazzukulu bo oli bagamba ki mu biseera ebyo ebyolweggulo ly'obulamu bwo nga banna abalabe wawangala nabo baagaggawala naye nga ggwe sigamba nti waliwo ekyali ebyo bye wakola oteekwa okuba nga olina kyokola nga kyekikuwa essuubi oteekwa okuba nga waakiri olina kyotunda tunoonya akatale waakiri nga waliwo gwe wasapulayinga n'atakusasula tumukubangize naye nga wateekwa okubaawo kyokola ekikutwala mu maaso. Kanso okusooka ddala tukunoonyezaako twabadde awo twakola luli emboozi bannayuganda ne bagirisiivinga mu ssanyu ly'ekika ekyewaggulu abo wali ovuddeyo kubanga ozza champion Ludo ku ssomero naye bwe twetegereza twalabye ng'essomero lyowamusuubiza ali alina okusomerako ate siri yagenzeeko embeera eno munnayuganda yandyagadde okumanya ne gye yagenze gw'omulinako obuvunaanyizibwa oba yagenze walala. Okusooka kwa byonna ndi musanyufu nnyo nasisinkana champion Ogudo ne tunyumyamu era n'abamu ku mmwe nabalabawo we twasisinkana ne tunyumyamu era nga twali tukkaanyiza nti agenda kuddayo ku ssomero ku lunaku olw'omukaaga wiikendi eno eyakaggwa ku Mande twakeera bwannawankya ne tugenda kutakuba pyo tugenda okwogera ne yamuleeta mukulu we ate nga atugamba birala nti ate twafunye essomero eddala ate waliwo n'omulala eyali yatusuubiza kale ne kibanga nti oba oli awo oyo omulala eyali ayagala okumuzza ku ssomero bwe yalaba ffe nga tusazeewo mmuzzaayo n'ayagala ayanguwe mangu amuzzeeyo kirungi kye yakola. Ffe naffe tekiri mbuno essente zaali ziri awo nga zituboyaanya wabula kyali kukuyambako nga tunaanuula omukono okuyamba ku munnabitono oyo champion Ogudo addeyo ku ssomero. Manyi champion Ogudo musajja wa njawulo kuba musajja mumanyifu alina ettutumu ate nga musajja muto. Omuntu oyo omuto asaana okuwa obulabirizi nga bwa njawulo naddala ng'alina talanta ate nga abantu bamumanyi asaana okuba ng'alabirirwa bulungi ng'aweebwa obuyigirize ng'ayambazibwa aliisibwa asuzibwa bulungi ate nga akuumibwa aleme okugenda mu mbeera eyo enaamuleetera obulabe. Omuto oyo bw'otamuyamba obuto bwe buliibwa ne bumuggwako na bwe kityo mu kkowe eryo mwe twajjira naye bwe twalafuna amawulire nti ate baafunye enteekateeka endala oba oliawo nga gye basinga n'okubaamu n'essuubi okusinga eyaffe naffe ne tugamba tewali mutawaana kasita ekyo kitambula. Omanyifu abasiraamu tukkiriza nti kasita oba n'okumalirira okulungi ekyo ky'omaliridde okukola ne bwe kitaba era Katonda asigala akuwa empeera ezenkanankana n'ezo ze waalifunye singa ekyo obadde ng'okikoze. Nabwe kityo tusuubira nti Katonda yatusiimye olw'okuba nga twaze n'ekiruubirirwa ekirungi ekyokulaba nga champion addayo ku ssomero. Ebiseera ebisinga kati nga bwe tubalaba decision maker omukulu naye mwana ne gwasalirawo naye mwana singa wabaawo embeera ey'okutomezebwa nti gye baba tutte babatomezza oli mwetegefu okuddamu okubakwata ku mukono n'obaawo omukisa gwe wali obawadde. Bwe wabaawo eyamukozeseza ensobi tosobola kuddira nsobi n'ogiteeka ku champion Ogudo oli omusajja muto nabwe kityo tosobola kumuvunaana nti
lwaki tewajja we nali nkusuubira era bw'amala najja n'agamba nti eri byabadde si bya ddala nga bwe twalowoozezza tujja kuddamu twanjuluze tulabe nga omusajja oyo asoma naye nga tetuli beeteefuteefu kulinnyirira famire ye nga tubatawaanya bwe baba balina okusalawo kwe baakoze omwana azaalibwa abantu babiri maama na taata be balina obuvunaanyizibwa okumulabirira bwe baba nga bo mu ndaba eyaabwe mu busobozi bwabwe n'embeera nga bweri nga oli gwe baamuwa era kuba era gwe yajja naye mukulu we nga yamaliriza ensonga ffe twali tetusobola kusukkakaawo manyi mu ggwanga lino ne mu Africa osanga mu families ng'omwana omuto alina obuvunaanyizibwa bunene olumu n'okusinga omuntu omukulu ate mu families endala kisoboka olumu nga tumaliriza kanso ekitaamu yazzeemu tanda ki gy'osibirira abaana baddiziddwa ku masomero n'abazadde obaolyawo ffenna tugira nti embeera si nnungi gye banoonyezaamu akasente ekisooka kwa byonna okusoma kuno kuliko abantu tubayita ba stakeholders kuliko omuyizi omusomesa omuzadde ate nebaayo ne gavumenti kyokka ate eriyo naffe nga community abatazaala omwana abantu nga 5 ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwaffe naye obuvunaanyizibwa obusooka bwa muzadde omwana omututteyo ku ssomero ababiri bateekwa okuba nga beeteefuteefu agenda okusoma n'agenda okusomesa bwe kubaako omu ku babiri atali mweteefuteefu tewasobola kubaawo kusoma nabwekityo tusuubira nti ddala mwe abato mugenze nga mutegedde obuvunaanyizibwa bwammwe kufuna bukugu musobole okuba ab'omugaso eri ensi eno musobole nammwe okwegasa mubeere abantu ab'obuvunaanyizibwa olwo mulyoke muwone okubeera ekyokulabulirwako wabula mubeere ekyokulabirako bw'ofuuka omuntu ali awo ekisajjasajja ekiri abaana era bwe batyo bajjanga kusongako nga balabula abaana nti gwe bw'onookola effujjo nga tukuyitira gundi ng'akulya naye bw'onoofuuka omuntu omulungi asaanidde mu society oluvannyuma lw'okufaayo ebyo eri ebyo ebikugambibwa abazadde bo n'ebikusomesebwa abasomesa ogenda kufuuka wa mugaso ow'ekyokulabirako bakusongengako nga bagamba mwana wange njagala osome bulungi ofuukenga mutabani wa gundi mwana wange njagala obeere wa mpisa nnungi nga muwala wa gundi abato mbasibirira entanda muwulirize abasomesa abazadde abaana bammwe mubatwala eyo gye musobola okubasomeseza bw'oba toyina school fees z'essomero erimu nga naye owulira ly'oyagala waliwo enjawulo wakati w'ekyosobola n'ekyoyagala mutwale eyo gy'osobola kati bw'olifuna ssente zisingako awo olirinnyisa gavumenti yongera obuvujjirizi amasomero agamu obuvujjirizi bubulamu aga UPE USE abazadde muyambeeko abasomesa ababasomeseza abaana bammwe ne bwe kiba kitegeeza kuleeta buugi oba emmere mubireete abaana bammwe basome naye mukimanyi bulungi nti essente gavumenti ya wakati zeewa amasomero gammwe za lusuluuju nnyo kyokka ate bwe babagamba nti muleeteyo ka contribution abaana bammwe bafulye ekyemisana mudduka kuwaaba eri gavumenti munaafuna mutya abaana abo abanywevu abo abasomye ebitabo ne bakugulwa obulungi bwe baba nga basoma enjala ebaluma nabwekityo buli luuyi lukole naye abayizi mufeeyo nnyo